Ebyokwerinda bikedde kunyezebwa ku kkooti Nakawa nga abantu 21 abateeberezebwa okutta eri omwogezi wa poliisi mu ggwanga omugenzi ya IGP Kaweesi bakomezebwawo ku kkooti. Bano batuusiddwa ku kkooti ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'okumakya mu bukuumi obw'amaanyi nga wayiseewo akaseera katono ne bayingizibwa mu kkooti. Oluvannyuma lw'okubasomera omusango bazze omuwabi wa gavumenti ya POKR ategeeza nga okunoonyereza bukutannaba kuggwa era n'asaba omulamuzi Christine Nantege omusango agwongezeeyo. Omulamuzi Nantege omusango agwongeddeyo okutuusa nga 7 omwezi ogw'omwenda omwaka guno era olumaze abasibe ne balinyisibwa bbaasi y'amakomera ne baddizibwa eruzira. Kinajjukira nti omugenzi Kaweesi yattibwa nga 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno ne ddereeva we n'omukuumi ekkulambiro mu Wakiso ku nkengi z'ekibuga Kampala. Ssenfuma n'edda mbattaddeyo bakusikidde gulino ku Bukedde TV.